boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Oli yero power na mutima muva kuwolako so buli muntu ali wano situwati yali abuse ku mirambo lwaki nze ndi wa yero power bannange nze nasoma ebitabo enale munaki saagala kumanya nze ndi mwana wa misambo naye nga muli bulungi siddogo wabula mukisa nkuleetedde akatambi ka Catherine Kusasila ng'ali mu kuwanyisiganya ebisongovu n'abantu abadde basasudde okujja mu kivulu ekimu kyokka ate n'akatambi ka munnayuganda omuwala yeegulidde omuze okutunda paasipooti z'abanne bannange waliwo n'ekintu ky'oyogera n'olabira ddala nga kiringa ng'ekitasoboka kyokka ate nga kisoboka. Mukwaniriza nnyo eno ku SMX Media nange mu SMX wane tuwe ne updates buli lunaku buli ssaawa sitole wejjira bwe tugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziweewoka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba mbyo subscribing onyige ne ku notification bell tujja kubeera mu missing updates naddala nga zino. Yes, ndowooza katandikire wa Catherine Kusasila. Waliwo akatambi akatandise okubeera nga kasatulatingibwa ku social media platforms ez'enjawulo nga kalaga omuyimbi Catherine Kusasila ng'ali mu kubeera nga awanyisiganya n'abadigize ensonga we zazzeemu ebyobufuzi. Okukuba omuziki yes abadde agukubye bulungi nnyo nga bigenda naye mu break awo abantu ne basooka baleekaana people power twakutamwa biki naye n'agamba sijja balekera katutandika okubeera ng'onvuma nkuvuma okasuka ekigambo nange nkasuka ye n'atandiseewo gundi ye empya yagamba tali wa people power ate tali wa NRM oba kati ali wa NRM naye si wa people power wabula yali wa yellow power yes wa people power wabula ye wa yellow power atandiseewo ye kwegamba gye bayita yellow power agenda tambuza njiri ya yellow power si wa people power kwegamba ye akyogera lwatu kati ate ensasage we neeyongera ng'atandika okuddukira mu bantu naye abantu abo boogera oluusi babeera n'abatamiivu abaze mu bivulu so owanyisiganya nabo ebigamba ayogera kino oyogera kino ayogera kino oyogera kiri onookoma ddi akatambi ke kano oli yero power na mutima muva kuwolako so buli muntu ali wano situwati yali abuse ku mirambo lwaki nze ndi wa yero power bannange nze nasoma ebitabo enale munaki saagala kumanya nze ndi mwana wa misambo naye nga muli bulungi siddogo wabula mukisa mwali mumpagiddeko nomulala Kusasila gyavudde nalika Kusasila kati nze kukusasira nyabula asaa kummanyira tugere mu maaso ebikwereza akayimba kana mukyalo woshira eyo nga tovuddeyo ate ye bannange waliwo n'ebintu ebimu nga bizibu byakunnyonnyola akatambi kankakuwa osooke weerabiddeko ono munnayuganda kati ono omukubalira musango gwakyo kubanga gubeera gususse wootuukira otunda paasipooti ya munno that means obeera omukomekkereza keekana akatambi nze mpitibwa Evans Situuma ndi musajja mugisha nabagamba nja kuba malayo abatunda paasipooti ne ID bw'essaawa n'emmotoka epaakinze wansi bakukibba kutwala no waiting already nabazidde okola arrangement wagenza okujja nga amazidde okola arrangement bakutwala and nokuwoza ogenda ku deportation oba aid olaba eno paasipooti eno gyola nyiniyo kati akaaba nyini akaaba nyini paasipooti eno gyolaba eno kati gyobadde oze okutunda eno nyini